Hey everyone, consultant mwena muli fine. Baletedde akatambi kano mwerabireko Big Eye nga kakasensi ku bishi bye yayogera ku lunaku olwokutaano abamukuba obuccupa kubanga yavaayo ku social media ze na sharing ebifaananyi screenshots za shirts ezimu ng'aga nti abantu bakilaiminga nti nno Eddy Kenzo yabagula babiri nga bamukuba obuccupa n'abateeka erugogo n'abateeka ne ku Freedom City. Bingi nnyo byayogeddeko empalana weeva so sigana kwogera bingi omusajja kamubawo engeri gye yeeyogeredde. Black njagala nnyo. Kale tutandikire ku kyabaddewo ku Lwokutaano kuba muganda wange abantu bonna Uganda nali manyi ba moving on naye ku Lwokutaano bakubye obuccupa omulundi gwo ogw'okumeka. Kiki? Definitely ebintu bino byali byaggwa kuba sinza kugamba nti nnyinza okukyagala because tekintwala mu maaso nga mpozi okunzizaawa wansi okitegedde naye kuguno omulundi si bantu ekyaguno omulundi kyabadde kipange kyadde kisetting kyabaddemu munene mu government kyabaddemu omunene yakibadde mabega in fact sina munene kuba muntu munnange yakibadde emabega n'ateekayo abalenzi be yesobola okuba nti ayagala nze mpulire bubi Big Eye aberenga olya bubi nga afiringa bubi olwokuba yalowooza nti kinkola bubi okitegeera so era kiyayiseemu obujulizi bonna mbulina obulaga nti obukakasa yabataddemu nti yakipanze ate saka mubuusa amaaso Kenzo yakipanze kino ekintu Eddy Kenzo yakipanze era munnange omukulu Big Eye teyakomyawo yagenze mu maaso n'atuwa obujulizi obulaga nti nno Eddy Kenzo yeyaguza abantu abamukubye obuccupa kamukuwe omuwulirireko era olawo obujulizi bwe yatuwadde osobole okujajinga otubuulire oba kituufu Eddy Kenzo omusajja amuyinako nnugu oba omusajja amuwaayiriza buwaayirizi. Obukakafu n'obujulizi obujjawo obugamba nti kino ekintu kirimu Idrisa Musuuza Kenzo. Bujulizi bungi mboyina ku simu era kyemanyi nkulazeeko ne kubumu okitegedde era nsobola okwongera nenkulaga bwe mba nkulazeeko naye bungi bonna kuba yansetingira abantu ba mirundi emeka ebiri era bawa ne sente bo bennyini olaba omanyi 10 terikyawoomu simanyi Kenzo kyafa simanyi kyanoonyaako by the way simanyi bwandaba oba ndaba atya simanyi ye bwandaba naye simanyi lwaki anwanyisa mu mbeera yonna kitegedde noba n'ebigambo byovaayo n'omwogera kuba avuddeyo recently n'ogamba gwe yatandika Big Talent n'agamba nti oba gwe yagitandika wandigenze naye wagirekawo ate byabulimba ebigambo byenjogera bituufu okitegedde nze Big Talent saagiyingira saakola ki twagitandika omulundi gutya ate nze sessaako munagitandika naye twagikola ki twagitandika okitegedde kuba twaliwo nga teriiwo ne tugifoominga okitegedde so ebintu bingi bigamba byoyina okutunuuliraawo okitegedde kwa mu kugitandika omwakulira n'akayimba ke bayita Shining definitely tuyina obuyimba ate obuli even before nga temunagitandika okitegeera era contribution yange olaba nti yali nene nnyo ne kulinnya ly'okugituuma gozaki bagiyita Big Talent lwakiseegundi era bwe nakola endala nayo ne ngiyita Big Music kyeza gwe Big Eye ate eriye Big Talent okitegeera omusajja nga muwulidde nga kakasa nti Big Talent bwe bamu ku bagitandikawo naye ate abadde akyetooloola mu kifo ky'okutuwa ki obujulizi kati kankasale mbalage ng'atuwa obujulizi obulaga nti Eddy Kenzo ye yatoola ssente naawe abantu abamukuba obuccupa kuyimba olwokuba nali maze okufuna information eno wagifuna otya bakubira simu bakuwuliriza information eno omuntu yakwatibwako omu kwabo be basasula okunkuba obuccupa ndowooza mazima because n'abantu ku Freedom City abaaliwo bonna bakyewonye namba esinga okitegedde obujulizi obulala bulaga nti abantu abo n'obuccupa babukuŋŋaanyaawo ne babeera nabwo bakwata bafisse obudde ne bakwata ekiveera akadeya ne basamugedde n'amaloboozi nga alina I think I'll be sharing them kwa Monday abantu mugawulire nabo ekyo temwerabya tuli lugogo kuwuma Katonda agamba hi Mr. Big Eye it's the Eddy Kenzo team that pelted bottles at you Gambia in Freedom City at Alien Skins show please hide my identity I'm in team Big Talent we were paid to do it so we were paid by our boss Eddy Kenzo and another team
is at Palazzo's show. Thanks, don't text back. Ngiyo message nga ojuulidde yasooka gisharinga ku social media handles ze zonna naye ate abantu ne bavaayo ne bakakasa nti no Big Eye akakodyo ke abadde tayagala bambi kwerabisa kirabika kennyini yawandiikira message n'akola ki n'agyesindikira naye katulabe ku bigambo bye byayogera oba mulimu engeri gye yawakanyamu abantu bano kubanga akatambiko kalaga nti no omwami yavuddeyo n'akakasiza ddala nti no si ye yawandiikira message eyo. Otegedde already abantu bampa amatu buli kyenkola abantu bakiwulira abantu bamanyi okitegeera nina fans na a lot of fans okitegeera nze siri muntu nti nsobola okukola akabadi okwachivinga kino semwango badde ngondaba badde nkola ebivulu sifuna ngako launch nensalako in my career otegedde buli launch gyenkola eba success